Oli ku There is Still Hope channel yesubi Badeso twagala nnyo ali mu ggwanga Uganda nawe Mitalo Mayanja mukama tukwebaza kubanga oli mulungi wekitiibwa n'amatendo. Amen. Mwamuntu kujango tulungamye mu Kristo Yesu mwana akatumba omulamu. Amin era amina. Yanange mbabuuzaako mwena mwena abeekumira ku There is Still Hope mukola kyamaanyi nnyo okuba ate nga mutugoberera okuyita mu Kristo Yesu. Kale kino kyaffe kyakuna ekyolunaku olwaleero nga tutandise ne House of Prayer Ministry. Waliwo Oluganda yawadde Pastor Rosias amagezi ga bwereere. Kusiga kusasulira. Nga tamusabye wadde olwabiri. Olumwe. Nanga nkubulire. Obeera okusonyiibwa mu maaso ga Katonda. Essebo. Akusonyiibwe kuba saazi ekyayika akulinako ki. Ekirugi. Gwe mwennyini gwe wamwaniriza. Bwe kiri. N'abagatta. Knitted. Kituufu ekyo. Yasiikeemu. Ale Mukama twawukanye. Mukama komawo. Ale Mukama alabika. Timusanyufu naawe. Era okusumululwa. Mbu. Dayo. Ewa Teddy. Ewa mami. Ewa mami Teddy. Mugaye bannaye. Gusinze. Nvunamye. Nkomyewo. Ewaka. Tutandikire we twakoma. Tufunene ku bulongo. Bajjukirawo. Manya n'obulongo bunatandikira. Okitegedde. Essebo. Tuddemu. Ate oba kyakyo baba basigatta. Ate Katonda naye akyandika. Kati ndowooza obe ne babulanci. Babulanci. Ate eno nga head of ye main. Okitegedde ekintu ekyo. Kakati. Essebo. Soke tukuwa Oluganda oyo. Atunnyonnyole. Dakiika 5 oyinza okukanya naye okusiza kunnyonnyola bwe kiri. Oba oyinza okuwakana naye. So kubikulako n'ofuna ku bigambo byayogera. Essebo. In fact tayogera eri Bugingo yekka. Yamukozesa ekyokulabirako. Era ne mugundize yagamba nti nammwe abali eyo abatambulira mu ttuluba eryo. Ng'olina omukyala Mukama yabagatta buti. Nemugana ne mu maaso g'abangi yabeerawo ng'abajulirwa aye ne bukya ku makya aye n'obyesamba ogamba ntayi kabulaŋŋana kakali Mukama kisigwa watugatta tukomyewo infact nze nkomyewo oli ali bibye kimutegeera twegattuludde wadde gwe wagaba mu kyogasi twegattuludde kakati ate nfunafunyeeyo damu otugatta ate noono ngatta noono oli tubireke kyayika oli walaba bubi Mukama yalaba bubi kale bulakiika 5 tweyogereyo neyogera ku kibi Katonda kyatasonyiwa naye wengenda okusomesaako ndowoozaako ngenda kusomesaawo pasita Bugingo. Pasita Bugingo eno video nyireese kukusomesezaako gwe oba si kukusomesezaako nkuleetedde kukuweerako kyakulabirako kubanga nagamba nze omulimu gwange kwe kumakinga sure nti omutagenda mugeye nanga chansi zikyaliwo. Kalese kwakulagirako bulagizi kyemanyi Mukama ajja kwemba okategeere nti waliwo ekibi Bayibuli kyeyogeddeko Katonda kyatasonyiwa. Twawe okubuuza ekibi ekyo kyekiriwa. Ekibi Katonda kyatasonyiwa bye bimu ku bino wammanga ngenda kuwaayo bibiri si bingi. Ekibi ekisoboka singa omuntu yenna omulokole okeera ku makya n'ogamba nti olwaleero ngenda kuwasa nga Pasita Bugingo bwe yawasa Teddy Makula n'ogenda n'okwata omusumba mu kkanisa oba omuweereza mu kkanisa n'omugamba olwaleero ngenda kuwasa ne muyimirira wakati ne muyita Katonda wa Isirayiri mu butuukirivu bwe n'omugamba nti Mukama nze Rosias Bugingo olwaleero nsazeewo okuwasa Teddy Nabulwa oba Teddy jangu obeere omujulizi jangu obeere mu bufumbo bwange olunaku kasita lukya ku makya mulokole no point muginootinge bulungi kuba notewalagenda bibasomesa kati bino byange nze mbisomesa ate nzekka bino tewalagenda bibasomesa nze mbisomesa nti singa olunaku lukya ku makya
n'okwate kubo nga mwalayidde mu maaso ga Katonda omulamu nti mufuuse bafumbo. Mufunye bulungi? Mwalayidde mu maaso ga Katonda omulamu ti nze Bugingo ne Teddy tufumbiriganiddwa mu bufumbo. Ne muyita Katonda omulamu atudde mu butukuvu bwe najja n'abeera omujulizi era n'abeera mu bufumbo bwammwe. Ne bukya ku makya Bugingo n'oyenda ne bw'oyenda olunaku lumu tova mu geyeena. Ne bukya ku makya naawe Teddy n'oyenda olunaku lumu tova mu geyeena. Kubanga lwaki obanga ategeeza nti wayita Katonda omutuukirivu ajje mu bufumbo bwammwe obunaabeeramu obwenzi. Kibanga ku provokinga Katonda ati omuyise ajje mwegatte wamu mu kwonoona. Jjukira oli tayonoona. Gy'atudde mu butuukirivu bwe tayonoona. Kati omuyise ave mu butuukirivu bw'atuddemu ajje mu bufumbo obulimu okwenda. Obukawuliddeawo kati ekibi ekyo tebakisonyiwa. Kyo kyekibi Katonda kyatasonyiwa kuba kumuvuula. Ekibi ekyokubiri nti kubanga bw'onaagamba manyi nti obamu tulirekeresa about our language. N'ogamba oli mulokole ne weeyogezaawo ogenda mu bwenzi n'ogamba Mukama jatugende ffenna twende. Ekyo tebakisonyiwa. Katonda wa Isirayiri tebamuprovokinga, tebamuyita kugenda kukola kibi oba tebamuteeka mu kintu kyonna kibi. Mukama jatugende twende n'ogenda mu bwenzi n'oyenda ng'oyisa Katonda wa Isirayiri, ekyo takisonyiwa. Bingi ebibi nejjasi wali kyakulabirako ekyangungu. So Pastor Bugembe nate gwokyalinawo chance. Si Pastor Bugembe, njoga ku Pastor Bugingo okyalinawo chance. Lwaki? Nti oyinza okuba nga bwagenda mu marriage bino tebabikubuulira. Nti bwayingira mu bufumbo bino tebabikubuulira. Nti obufumbo singa omuntu yenna agenda mu bufumbo n'ayenderamu Katonda tamusonyiwa. So chance ekyaliwo mbyogedde era nsaba Katonda akuyamba obitegeere era obirabe. Sibyogeza mutima mubi, sibyogeza mutima gwa bukyayi, sikuyinaako se yonna, sikuyinaako zero yonna, kubanga ffe olutumala okulokoka ne tutegeera obutuukirivu tetuba na zero ku muntu yenna. Ye muntu ategedde n'obutuukirivu era serious. Ti omuntu bw'otegeera obutuukirivu toba na zero yonna ku muntu yenna, obaani nedda. Naye tekitegeeza tonyiiga. Bayibuli egamba nti obusungu okunyiga kya butonde. Ne Katonda anyiiga. Naye nga kitegeeza nti tekitegeeza kuba nti olinako omuntu omuyinako obukyayi oba omuyinako kiruyi. Tetuba na kiruyi ku muntu ye muntu ategedde obutuukirivu. So Pastor Bugingo kwate ekkubo mu mutima mulungi, oddeyo ononde mukyalawo walayirirako naye mu maaso ga Katonda. Ebisigadde Mukama omwenenyezi otulabira. Ndowooza oluganda lukoze ki? Omuwuliriza bulungi. Simanyi bokkaanya naye bwekiri naye nga kisoboka. Bugingo manyi oluusi oba omanya amazima naye ng'otya okuswala. Kyogamba olumu ebintu baba bamanyi ekyokukola. Abantu bamanyi ekyokukola naye okuswala banandaba batya. Endiga mwe nayimira zonna n'envuma. Envuma oli ne mufuula ekisiimuula. Nveeyo ntya. Ekyo kye kigenda okututwaza mugere n'abasinga. Nga tulaba. Nswala ntya. Yentandika ntya. Ebigiza mu gye nakuwa abayimbi bano ababeesi. Bamanyi ekituufu. Bakitegeere. N'agamba nveeyo obulamu nga buli kimu bakikubye n'abeera ntya. Zabadde atuuka wantu ne poliisi nebeera ku bunkenke nekankana. Okitegedde? Kati mbeere lokomaani nzire mu kupangisa landlord mayenjagaza kusasula natenza akonkona. Waayi amaye gasigale eno wadde amazima nga manyi kansigale eno amazima gaganya okunfuula ow'eddembe. Bwekiri gali naye nze nga ganya okunfuula mazima sigala yeeyo. Kati kiyinza okuba nga n'omukulu essebo aba naye kiyinza okuba nga kituufu. Kuba zitebe zaakolangako emabega alajja n'abaana kiki embaga yaggwa ey'omuwala sisita gwakumaika mena kumanya sijja n'alajja nabannaayi mwabagaba abaana bange mwaba bazaala simenga bakyusa n'omusaayi kuba ayina enjogera ye muganda wange. Yebo. Ye talina akafilta. Tebagwa. Talina akafilta. Kakati essebo
n'omuto akuba engoma munaye omukulu n'azina akali bamukubidde engalabi bamugambye gabwereere ddayo Mamitedi bwekiri mutandike bupya muddeŋŋane kandi mubenga abateerabangako omenye omukwano nga kati awo mwerimbira buli kimu kati addemu ebintu Proposing buto ayi mugambe naye nkubulire okuva we nakulaba ne service ennema leka naawe service egaana tula mu kibiina nera nga gwajjuddemu gwewekka nvuje okusaba mu Matayo nga ngenda mu Songs of Solomon ezigamba zitya omwo omujjudde omukwano ansula antemba kujjoba byonna bye nayogera banga atawulanga kwadde nekintu enfaketi sikyogeranga nabo okunkonjera kwennyini bampayiriza sitaani yali ayogera okuyita mu nze wamma namugoba kalo nayogera ye Mukama Katonda owejje komaweeka akulindiridde kitaawa akulindiridde esebo okitegeera bambi yamba nsasida nsaliwe ntyo sazalibwawe ntyo sitaani yanimbalimba yakuteega Katonda atuma n'abantu esebo naye nagaana okubakkiriza okubawuliriza ebibi byange ebingi Mukama abyerabidde kati komawo akabugemeke mukozesa akayimba awo tulimama newabanga nayeta omutima mugumu okukabamu n'otuziga twaggoonya kuganze kankubulire siva kivaawo kakati Independence Night eyaffe etandise leero balika balina ogw'ekkumi kituufu balina ogw'ekkumi eyaffe ya leero independence etejja kuba okumanya ndi serious yakukuddamu mbaga tugenda kuddamu embaga kukuba bupya ate mbanziza omusango atolina musango tufulumye kaadi kati gifulume kati nti wedisi Aloysius Bugingo wedisi Mamitedi ate okumanya twabatumya sitaani tugende wapresiding abatugata Katonda wange kimulume wange sitaani ayinza okubaamu ebyera nebigwa wali nti wapooso sitaali agale mutuufu mukyonkuba eno mansita onkoze ki kino nkubye mansita teri kukwatayo that's 2-in-1 biliemu jinjeri byenyonyi bibiri kutaka reconciliation kimu nga kikomyewo naye kankuye nekibaawo Kanani yinza okujjula Kanani ewuuma eyo Kanani gy'olaba eyinza okujjula essebo ne mu myaka egi ebiri abagizimbye egundi yaffe ng'etuuse ozakubuulira myaka ebiri eyo Kanani eba ezimbiddwa okuva egundi ekirayiri ng'etuuse maama nze bayingiriya bali mu lutalo mpozi gaza naye lulinga olwagize abaye balwagize Trump yayagadde naye nga tekisoboka ogerako olwo eri mulazako ebirata lwa Isirayiri eyo Trump yayiye ensaano ku mazzi ndi tulaba baana aguyamu akawunga ate olulabako newezibulidde ate katolabawa yawandize ku mazzi yakoosekoose mugalumonde gyekiweemu ebbanga ttono Isirayiri eyakubirawo Gaza nze tujja kudda twongere okukuba olwo olutalo bantu bangi basanyuse naye nze tewali kipyawo omukulu yayogedde era ekyo ekyakoleddwa kigera atuzaayo ku New World Order butate mwaladdemu akawaayiro awo omanyi New World Order basiba ebikookolo abantu essebo ekyo ekikookolo bakisibye ensi yonna bakisibye kubanga okusinziira ku Marco gundi Beast egenda kubeera nga peacemaker ndiyo eteekawo mirembe ate nga ye war creator ate nga yenkozi y'entalo
Adeno bani mirembe kumbe wa ne babi yatugamba. Oya bagama mirembe. Teri mirembe jam. So mvubuka Uganda agambye omusumba. Musumba. Soka wa Nadurai simanyi nakunya. Mukama sasira bemizimu jangu kiri kimu kera kumacha yena wa mami. Omugamenti munnange bwa bannaye sasira akiriyo ne tuliyembi yegundi ya poko ako kapoko kasobogira bulungi akamangu ako alezi mkuba surprise abamulancha wangandi mabega ngotudde etulaba batayite kutata wabana abuze ku kibiina na Yesu yebaziwe haleluya ntaza ukama nano mgenyi adazunziza nje kimunange yabuze ku bantu Yesu yebaziwe wanu winatandikira awo nyine yawe yatandika Batval yatandika ku Batval haleluya kakati towera biranga mukama jakuje ekituufu towera biranga mukama jakuje iro abasitani bayagala okwerabiza bwe kiri kakali nange wembirabi sera bidebera bizikifo nyade ekifo kirimu ekyebbeeyi mulimu ekebbeeyi kyenchemie Ozesima chabeyi bannange byonna bibaawo sebo nayo ye mama w'abaana nti yoyo abeyo ne tukuba omugalo zegami nekimala kiba tukisabira ba wadasawa desire ya tukisabira naye gwegayira Katonda gogo mwegayirira yakyagala nayo sala zaffe zetuwononera obwere olubwe gwegayirira akyagala banedda gwegayira Katonda actually tukifuminterezaako twebuuza biriba bitya oba nga birabise biriba lutya olunaku olwo kitegedde naye mama Kasita yava wali ku Pentagon yafuuka Oxagon kundi ezo zikuma kumeka ezo shapes zikuma ku 12 kyoba teriyo ko 13 goni nze waliyo hexagon bayameka hexagon baya 5 hexagon si 6 eyo ate Pentagon 5 ate simanyi nokagon emwenda eba mwenda kaka tuzimbire nokagon kale funa Kristo abe omulokozi etsebo ababulire Yesu beribi omanye tugwesa subi teri Pentagon tugwesa subi teri Penta ani racing kasa mulaba tedinga komyewo Pentagon ebegena kubawo naye songa zitaliwo ali abantu gama tubere ne subi ante kijja kugwa anti waliwo onyonyero gamba nti esuubi eritakola kituufu lisundukirize munange ate munange nekikola bulungi nga nakugumya ate kale ekizibu buli lunaku ebintu byeyongera omuwendo kazaala tunoonya osomera obukadde bumeka kale naite emyaka ebiri nga zeyongera ate tatuzisobola ate enaku ne bayingira wengeri entalo gye zibasumbuwe Isirayiri yakava mu lutalo ebeyagala kasente nga akawera okuzzazzaawo naye bamusindike tuteekeyo zimba ennyumba yawe Katonda naye ali agizimba eyiyo muganda wange twala Kristo osobole okuba ate nga obeera bulungi nnyo gamba Yesu nkwebaza kubanga oli mulungi wekitiibwa n'amatendo olwaleero yatula Kristo obeera omulokozi wange ofuge obulamu bwange wamu n'obufumbo bwange nange atanaba kufuga ofuge Kristo Yesu amina era amina ddala kale sigera kubanga nsukako wano tugenda kwetoolamu Katonda ojja kulaba n'ekitundu kyaffe ejja kubeera kyakutaano wekiri beere bulungi mweraba weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 075 34 14 47 oba ku 076 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope.
Chano y'essuubi.